oli kutawira ile tawira TV Johnson Sengeno nga zemba buzaako onakuno olwali njagala kubebaza emirimu gyonna gye mukola nengenda kubeera nga ntandika programu eno n'ekirango eky'enjawulo. Family y'omugenzi Francis Kayanja ng'ekulembeddwa omukyala Francis Kayanja ab'ekyali Wajjala awo e Kampala bakoowoola abakulisaayo mwenna aba St Peters Kamuli Church of Uganda nga batandikidde ku musumba, omubuulizi, omukubiriza, abakulisaayo mwenna n'emikwano gy'omugenzi kati awezezza omwaka mulamba nga amaze okuva mu bulamu buno obw'ensi. Kale bategese okusaba okw'okujjukira omwoyo gw'omugenzi Dr. Francis Kayanja. Olunaku lugenda kubeera Lwakutaano ennaku z'omwezi nga 10 omwaka guno gwennyini era omwezi guno ogw'omukaaga. Olunaku lugenda kubeera Lwakutaano essaawa 11 babakoowoola mujje mubeerewo nga tusabira era nga basabira nga bajjukira omwoyo gw'omugenzi Francis Kayanja Dr. Era nga omukolo gugenda kubeera ekyali Wajjala opposite Vienna College gemaka gaabwe wegali. Abaana bonna babakoowoola mujje mubeerewo tusabire omwoyo gw'omugenzi ate n'okugujjukira anti balina omukisa abafu abafiira mu Mukama. Johnson Sengendo nanze ndi emabega w'omuzinda lunaku luno olwaleero okubabuuzaako n'okubaagaliza ekiseera ekirungi. Wilson Mpanga nkutumiddeko nnyo ngera g'otuwadde amawulire gano era okubeera nga abantu bonna tubakoowoola okubaawo. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 10 omwezi ogw'omukaaga olunaku lugenda kubeera Lwakutaano awo ekyali Wajjala opposite Vienna College. Family y'omugenzi Francis Kayanja be babakoowodde. Thank you.